Yes, amanya edobozi bamtime SMX representing straight out SMX media. Mutumanyi for wali esanyu tubeerawo no wali ennaku tubeerawo omuntu addukira gye tuli naffe tufuba okulanga tumuyamba naye olunaku olwalira amawulire gendeese si malungi nnyo okubeera nga abaana balenzi baneeno beesitudde ne bava emakindye ne bajja nga bannoonya SMX media nga baagala ensonga zaabwe zibeere nga ziyitawo. Waliwo omuyimbi gwe tumanyi bulungi nange kennyini mbadde manyi akyali mu ttiimu no slip bamuyita Topic Kasente. Omwana yakukubira Leira n'akukubira Bigooli. Abaana bagamba momentu sagwaka walanga tunawuliza gwakalenzi. Abaana bano bazze gye tuli ne bangamba amuneera bamukoledde video mugiraba ku screen. Iyo video gye mukula ku screen bana abaana be bagikoze kyonga kituufu kubanga nange nayo behind the scenes ne bagamba yababyeko video mu lukujjukuju n'agitwala ate nga tannabasasula. Hello? Ono topiki? Nze bampita SMX media waneeno babadde abaana waliwo abaana abantuukiridde ne bagamba mbu watutte video y'oluyimba lw'olupya ng'ate abaana tobasasudde. Kati mbu bakunoonye essimu zaabwe oziggyeko ne twebuuza kati kituufu abaana bye boogera oba si bituufu? Nedda nati abo bagamba bagenda kutwala ku poliisi wabbye video nga tobasasudde. Kati sebo kiraga mbu video wagitutte. Badde bulungi kuba nange kiyinza ajjayo video naye wabanga bagitutte kasaba kimanyi nabe embeera eriwo. Bo bagamba nanti ekiddako bagenda ku poliisi kubanga nange nkozeseza namba ndala naye ezaabwe tozikwata. Bagamba ezaabwe sibakwata. Abasajja kati bagenze kuleeta busajja. Kubanga nange kyennyini nkyerabidde kuba kubidde nga wenkozeseza namba yange n'ogikwata. Bannange ekyokugera sirina naye embeera kasita nabo bagiraba. Yensonga endeese okubeera nga nzikatiza gye baliko sebo. Kale sebo naye gye baliko. Sebo nawe gye baliko. Kale sebo boss nawe gye baliko sebo. Nga muli banyiikaavu ku lunaku lwa sini naliko nange kennyini nga ndaba vibe y'amaanyi ebintu bikwasaganya bulungi. Kyavudde ku kyate okubeera nga omuvubuka teyabasasula. Omuvubuka Topic yajja ne gwayita manager we. Ne babba video ne bagenda ne bagitanga ate ne sente tebatusasudde yadde n'ekikumi. Kati yajibya tyanga we mbagambye abali mu kulaba SMX media yo video eri ku screen be baana gye bakola namwe nga mugiraba video nnungi eraga yateekebwamu ebyuma yali birungi lighting yali mulungi kati yajibya atya video twali ku studio nga tuli mu editinga waka tumaze omugira nayagala okujja akoleki alabemu yajja ne gwayita manager we kati mu kutuuka n'atugamba ayina n'oluyimba olupya lwayagala tuwa tukole bateeka mu drive yaabwe kati mu lukujjukujju ffe nga tetumanyi kumbe bali mu kubba luyimba mulowooza bateekako oluyimba mulabe kumbe n'akopinga ali mu kopinga oluyimba oko kati kyemmanyi ye yakwata bukwasi n'agikwata n'agiteeka ku ward drive ye. Kati mwategedde dde omuti omusajja mwasigaza byoya byanswa mbu video yali agitwala dde? Twategedde jjo twabadde nga ku TV kweri ne ku YouTube yagitaddeko n'ata n'ebifaananyi yagenze n'akuba bu screenshots n'ateeka ku page ye ate nga bu screenshots yabukubye ku video bw'oba obulabirabira ddala nga yabukubye mu video ate nga video abadde tagiina ate video ne ku YouTube kweri muffe temuli kuba ffe tuli babiri waliwo n'omulala bamuyita Bibi Zanda naye tukola naye naye ate kufa abasatu tekuli asobola muwa video nga tatuwadde sente. Kati mugenda kikolera ki? Era kisomberayo ndowooza ddala tugenda kwogera munaye tugenda kugenda mu mateeka toba ebyemirembe abiganye tukuba amasimu gaffe tagakwata tugende mpola mpola ebyemirembe mugezezaako mukubira ne mugamba kino na kino nga tulaba kino na kino. Mukulu wange oyo bamuyita Jeto akubya amasimu nkubya amasimu Zanda akubya amasimu tagakwata
tugamba lagira dambo kintu yakitutte ka manager ba olusi manager yatuvumya notuvuma by the way yagambye temwateesa nange ate lwaki mugira kubiranze ekituufu kyo mu kwogera ne topic manager teyaliiwo fe Mayuganda muyimbi yennyini ayina omuvubuka bamuyitaani Bushidi yamukwasaganya right now yalinga yamubeerako kale yamukwasaganyiza ebintu wange nange naye manya akyali mu team no sleep awo ensonga ezo tetuzimanyi ffe mwe mwakolera topic Kasente ye yajjangie nga ye n'atumiitinga ye nga ye kakada ate ku lunaku ku seeti okwo kwe twalabira oyo omuvubuka oyo gwayita yeye yeeyita manager we yamutetenkanyiza ebintu bwe bajja naye ku studio yaffe ne batwala vidiyo eyo mu bukujjukujju baagibba bubbi katugambe vidiyo baagibba kuba yo babbanzibe nga aleesa oluyimba mbu lwe tuba tuzzaako kukola kakati obadde okyatunnyonnyola ekiddako kubanga kati yo vidiyo abeera nga kituufu yagitutte kati ki ekiba kiddako twatudde nga bwe tuli basatu aba FNM ne tusalawo nti omukulu we abaganye ebintu by'emirembe kuba amasimu gaffe kati takyagakwata simu azijjeeko simayo baba bamwetaaga abafuna bamufuna kiti twateesezza bulungi nga management ntugaa kati ono mukulu ekiddako tugende mu bannamateeka bajja tusalirawo kubanga topic twetaaga obukadde 2 video yali abukadde 2 ya twamusaba twagenda tutuula ne tumuliramu concept nga bweri mu video concept yali etya omanti tuyinza n'okugira video kumbe kubanga nze ndaba muli baana bato tuyinza n'okugira nga video temusobola kwata na video nakuvayo na concept da kituufu mwabakwata video fa bagikwatira concept yali yaffe fa bagiye yatuwa oluyimba ne tubeera nalwo okumala wiiki nga tuli mu kuzimba concept ne tugamba topic katumukolereyo ekipya era oluyimba lulina feeling ne tugamba luno oluyimba katukoleyo tumuzze mu kyalo mukikadde si mu kikadde wabula tumuzze mu kyalo era bw'olaba vidiyo erimu obuyumbayumba buli awo buli mu mbeera bwetyo kugamba nga vidiyo twakoze ya kyalo tulaga topic talina sente musajja vidiyo eri worth kyenkana ki kubanga mumbanya miliyoni 2 input yali etyawo mu bya finance ne ku scene awo ani ng'ateekamu ebisinga fade babiteekamu kubanga we twalagana obukadde 2 twamanya nti topic tujja muteeramu kwakamu naffe akamu tukaze kufe tubeeku bye tugula ne tukulaakulanye kampani kati yo video lwali twalagana obukadde 2 topic n'agamba obukadde obwo 2 yes tugenda ngendo bbawa naye right now katusooke ye fafa abamugaasooka atuweeka akamu akamu ajja kakimanga ajja kaleeta nga kimye vidiyo anagamba akamu kakyali kangi kansooke mbaweeka 5 then ku lunaku lwa seeti ngenda bongerayo emirala 5 kawera akakadde netugamba oke kiri fine nga agata twali tulaganye tigakupangisa mashini zetugenda okukozesa kamera transport kale kuba twali tulaganye agata nogagenda kukola ebyo nga yayi ayina okusasula aba vaccine yayina okusasula ne location yayina n'okusasula expenses obulala obugwe kati tuba tuli awo topic n'akuba essimu nti shidi oba manager yali agenda okutuleetera ssente simanga agudde kwa mbubareja we agudde kwa accident kolo nakula sete nga ncha sete ncha tugenda shootinga ne tumugamba topic tukoze tya kuba twali tukoze da programu nkubidde aba location yo gye twakolera mbategeezezza bani bonna mbakwasaganyiza wa kamera tumugambe tubikima nga mune tugamba topic kale kwasaganya ekyo ffe bino katuteekemu ezaffe okay kwa nango wedda Emunoonya kyajesto okubeera nga mwaba ateekamu nga ye tataddemu tugakateekemu ezaffe ezo sente ogenda zituwa already tusobola kudisappoint kansolinga sente ziba zigenda kweyongera awo ne kyetwakola ne tugenda ne tuteekamu sente ne tumuyita omukulu kale tuba tukyali awo n'agamba ate vaccine ambuze biki ne tumugaa ne vaccine tugenda kufunira ne tumufunira vaccine n'abeerawo then ye kyeyakola gikwali kusasula makeup artist na kugula kale obuntu ntwawo obutaweza sente nyindoza kale bwe tuba tubaze mitwalo nga 2
abiri gayinza okuba nga ge gayiika ku ye ge gava mu nsawo ye ate nga ne transport eyatuzzaayo ffe abamuteekamu. Kakati bubaka ky'obusembayo obubaka obusembayo nze kyenyinza okwogera nze nganze oba gurupu yange kyeyandiyogedde FNM wabanga waliyo omuntu asobola otuyamba ne tufuna omukulu topic oyo atuyambe oba ekirala topic oba gy'oli ddala taata ng'olaba wandize n'otuwa ssente zaffe nemusetolinga ebintu ng'abasajja kuba naffe twasalawo tukole with a good heart naye bwe otusalawo ate otulaga omutima mu by'essaawa zino toba muntu mulungi ebyaddala abantu abalungi mubakwate ng'abantu abalungi omuntu asazeho okukola naawe muleke akole bwe kiba kiganye then tugende mu mateeka gatulamule. Obubaka obusembayo topiki kiffe kye twagala kubanga ne we twajje bwe busente obutono bwe tubadde tuyinamu nga bw'ogimanya embeera naye kati obviously era tuyinawo amabanja kye twagala topiki atuwe ssente ezo tusooke tukiriyalinge ne bwe kiba kiremye ng'amasimu agagjeeko takwata n'oyo bwe bayita bamaneja be nabo tebakwata awo ebisigale tujja genda ku poliisi kuba ne Makindye twateranga omusanga wano ewa challenge awo e Makindye eyo luwafu naye nayo takyabeera ate nabo bakaaba nawudde challenge agamba oluyimba simayi yalutwala ne audio yennyini teyamusasula ne audio alina okuba ne video naye agamba nayo tagisasudde kubanga munnaffe Zanda yawandiisa oluyimba naye bamusasula tannafunako yadde kagamba oluyimba lwonna uli mu bbanja lwonna topiki yeekwese topiki takyalabika tunoonyeza wonna tetukyamulaba so nga mwe mukiwulidde abaana bato ba FNM Films bali mu kwekubira mulanga bonna abali bekikwatako wanene mu music industry tulina fraternities ez'amaanyi tulina abaswangiza avenue mwe muli abantu ba Benoni abasajja abadde mu music industry tulina uuma ekibiina ekitwala abayimbi ne baproducer awamu n'abasigadde ate abaana bano bakwasizaako balabika ng'abato naye ate nga video nga bwe mugirabe ku screen yammwe video toyinza tebereza mu bana abaana bakiri emabega so topic Kasente yonna gyali tusaba artists bekikwatako muve muyamba abaana bano tulema atela abayimbi baffe nga bagenza ate mu kooti ate kuyirira n'ebisigadde wabula muveeyo muberenga mubayamba no SMX Media ngenda following eno story paka yonna gyene koma oba ngenda sigala ngamba wa follow up kweno story tulabe waje kigenda okukoma amanya n'eddobozi nsigadde nze mu SMX wano e Makindye yes I sign out.